akawungeezi k'eggulo abaddu ba Allah bakungaanidde maka g'omukulembeze eggwanga Entebbe ku kyeggulo eky'okubasiibulula wakati mu mwezi omutukuvu guno gwa Ramadhaani. Enteekateeka eno yakoleddwa amaka g'omukulembeze eggwanga Entebbe era omukulembeze eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yeebazizza nnyo abaddu ba Allah bano okusiba omwezi omutukuvu guno. This money, 100 million per parish per annum, is a grant from the government of Uganda to the parish. Government ewadu omuluka ab'omuluka obukadde 10 buli mwaka. Ate buli mwaka tugenda kwongerako. Government tegenda kubanja nti mukomyewo sente ezo nedda zammwe. Museveni ategeezezza nti musanyufu nnyo okulaba nga bannaddiini bongedde amaanyi mu kukubiriza bannayuganda okukola okugoba obwavu ng'emu ku ngeri gye bayinza okukyusaamu obulamu bwabwe. If we say zino sente ez'otutta omwaka guno emiliyoni emu bw'onaagireeta omwaka ogujja so that it can keep the same level yongerako 5%. Is that riba or what? It is to maintain the level of that money. Then I'm glad His Eminence answered the other additional thing, the issue of the service. Bawereza miliyoni emu eno esimu empapula biki bye bagula before they give you the 1 million or the million 10, they have got some cost. Mu ngeri y'emu omukulembeze eggwanga yasabye bannaddiini okubuulira abagoberezi baabwe okuviira ddala ku nkola ey'okutunda ettaka n'okuligabana wabula balikolereko ebintu ebiyinza okubakulaakulanya. So then now this issue of the Islamic banking, it is the same. Okay, we have got this we had traditional banking in Ankole traditional banking. We have it. It's called Empano. Empano, I give you a cow, you give me back a cow. We have that system, traditional. Enteekateeka eno ekolebwa amaka g'omukulembeze eggwanga buli mwaka era mufuti wa Uganda Sheikh Ramadhan Mubajje yeebazizza Museveni olw'okukkirizanga okukyaza abaddu ba Allah buli mwaka. Your Excellency, we highly appreciate the promotion of a God-fearing nation with freedom of worship as well as the amicable cooperation between the government and the religious fraternity. Your Excellency, ebintu bino byonna tubifunye olw'okubanga waliwo okutya Katonda. Korona ono mulimu amagezi, mulimu okwewala naye Katonda yatusaasira nnyo. Twasaba nnyo Your Excellency, weebale nnyo okufuula State House ennyo ekifo ekisabirwamu Mukama Katonda. Mukama Katonda akwongera omukisa. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde ababaka ba Paalamenti, abakulembeze b'Abayisiraamu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'abantu abalala. Awo Entebbe nga tuvuddeyo entiisa ebuutikidde abatuuze